Okay. Kale, cruise exclusive wagwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira. Allen Cruise agemanya yensonga lwaki ndowooza ate naawe osazeewo ate okubanga ate ondaba. Divosh kamera kwali bulungi nnyo Makmoto okubanga ate ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo mu kibuga eky'e Dubai tulidde era ensonga wezitambulidde. Tuli proudly powered by Mukalnet Global Services bano nga bagamba nti muganda wange mwannyinaze anko senga jjajja maama oyagala tambula okube ku kyeyo naye emyaka egiba gigenderedde emyaka nga 65 nana bijja kubeera bizibu sigala akewaka awo osindike sister wange ajja abeere nga ate yeekolera. Bano nno tebatwala mu biyumba by'Abawalabu batwalira ddala okusinga mu biyumba eby'Abazungu noba nga ate ogenda ojja obeera osobola okuba nga ate ofuna ekigulira magalo eddiba. Musajja mulungi mwerufu era kyanakola agamba nja kikola ssente si kyekikulu takulembeza nnyo ssente kuba mulimu n'abamu bayambye nga baleetedde bwereere naye ate ekyo tokitwala nnyo ng'ensonga nti ojja kujja bakuleetere bwereere. Enamba weeriya wansi awo osobola okuba nga ate oyita babayita ba Mukalnet Global Services ate ng'e Kampala tetunafuna offices naye ng'ate kenazze wano ku ground tujja kulaba ate ensonga bezitambula obulungi. Olwo nno mulimu Kim mulimu Aziad mulimu Nalongo awamu ne Mukalnet group y'abantu bana ate gwe ayagala okujja wano obeere nga ate olambula ku Dubai obeere nga ate ojje Kenneenya olambule bulungi nga tebakutadde ku pressure nga bakulambuza bulungi mu mmotoka ez'ebbeeyi ate nga olambula ne SC ekufuuwako nga si babaki babayita batya bapalaki aba Pakistan nga be bakulambuza bano na Uganda Mukalnet bakikolako bulungi nnyo. Kale awo wennyini ate twegattibwako bannaffe aba Mpombo African Restaurant abanna basangwa wano ku Deira bafumba emmere y'Abannayuganda bama oboze mu Dubai n'obuuza Mpombo African Restaurant buli Munnayuganda ojja musangawo era obeere nga onyumirwa ekijjulo. Tojja kumisinga mmere y'awaka kuba abeerawo kubanga ensonga zonna omukulu Hassan wamu ne Hajat ensonga bazikwasaganya bulungi nnyo ddala. Kale njagala mbeere nga ate olunaku olwaleero ntandika interview yaffe nina omukyala she's a blogger on internet and of course bwe kijja e Dubai wano n'obuuza ba bloggers ba wano of course that list kujja kubeerako omukyala ono gwenkyaziza olunaku olwaleero. She has worked so hard okulaba nga ne Dubai naye efuna ba bloggers ab'enjawulo era abeemu ku abo batandise ekintu ky'okubloginga YouTube newankubadde nga market ya YouTube e Dubai ekyakula bukuzi naddala mu Bannayuganda naye nga nsuubira balina ekyamaanyi kye bakoze ate nga kisinga okuneewunyisa nti Dubai wano abakyala basitula fulaga ng'ate abasajja batudde. So kakati wabawo abakyala nga babiri Nyondo then ne Hadija kitegeeza nti abasajja mukola ki abasajja oba bakimu bakola ki tetunnamanya bulungi nnyo beetala bwetazi ku kyalo naye tujja bazuulira ekyokukola. Kale katubuuzeeko show yaffe etandike ate n'oluvannyuma onyumire cruise exclusive nabagamba nti wembeera oba yaba atudde ku show aba exclusive. Kale buuza ku batulaba nnyama. Okay, batulaba amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi neyanza nnyo mwena abanfollowinze n'abatannaba kunfollowinga if you seeing me for the very first time nkutuusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo neyanza nnyo alanya okubeera nti nonkyaziza mpandiikiddwa mu bitabo by'aba celebrities. I know. Hadija Kigozi, how are you? I'm okay. How are you? Obulamu gamba ki? Alhamdulillah obulamu bulungi. Bwe nkulabye the first time nga nakakola bwenti soko jeko sheds ezo kuba njagala nyumiza abantu nga nange kyembagamba sheds then Rach's circle is that I work so hard maso gange ebisere bisinga gabeera gazimbye so nesobola kubeera nga mbeera ne confidence etunula mu kamera kuba kati bw'obeera omumanyi this is not me bantunula tulo twerere ngenda nenkola ate nenzija nenkwata videos ate neseeba kaso that's why. Okay. Ogwe wakola otyo obuteeyerusa nga bawala banno wano mu Dubai? Okay, gye nakulira mama wange mukyala muddugavu bamuyita Hajat yani? Hajat Fatima nkutumiddeko nnyo amanyikiddwawo ku Busaabala road nga mu Busaabala? Omwana we Busaabala. So
Salaba koko kale muntu yeyeruse waffe ate naturally nange simanyi kwesiga bizigo oba budde siina kati ebintu byokwekuuta ate wekuute mu mugongo budde buba bungi so mba sibisobola so kati nosalawo osigale mu kanna n'ekyokulala mpulira nga ndi confident the way I am. Yes. Wow. Erinnya Kigozi eryo ndinako record nnungi nnyo era njagala okutumira omwami Joseph Kigozi. Basi Kigozi wabedde ki? Medira Fumbe Hadija Dirisa Kigozi dadu wange mutumiddeko akabbiro Shikere. Omubala galinye baka. Kyekyo. Omwana muganda dda. Naye n'obuuza nk'omukalazi eyasigaza kukola ssente. N'omugamba mpa omubala gw'ekika kyammwe nk'omukalazi. Okay. Hadija nsanyusa okulaba. Bulijjo nkulaba ku internet naye nga ngamba nti oba luli balumu olwo ne tusinkana nemba nga ate abantu bongera okutegeera. When do you join Dubai? I joined Dubai a few years ago. Kati ndoza omwaka ndi mu gwakuna banga Sydney actually. Naye nga kino ekintu ky'okuviloginga nakitandika like 1.5 years ago. Tekiruddeewo nnyo naye kwegamba kyewuunyisa abantu kubanga I was the first woman to do something like that. Era buli muntu yenna azze nga ndabirako ne batandika nabo funa confidence ekikola kubanga waneno abantu batya nnyo kamera balowooza nti oba bino ebintu tetulina bikola wano. I think abamu balowooza nti tebagala kale bawaka kulaba what mbeera kyeri eri waneeno nedda abantu bangi actually abaze mu inbox yange nga bagala otandika ekintu nga kino but they don't have that energy. Era kyova olaba ekisinga okubeera ku social media messages zensinga okufuna bajja kusiba wano tewaliwo mawulire and stuff like that. Naye ekiriwo nti they don't have information tebalina kumanya kumala. Bino ebintu abantu babikoze abayindi abana Kenya so kati bwokola research otegeera nti naffe tusobola okubeera nga tukiyimirizaawo. However kale n'abatayagala kumanya biri eno nabo weebali naye nga n'abagala okutandika kino ekintu kyekola nabo bangi ate nga n'abakitandise because of me nabo weebali. Ki ekyakugumya okutandika? No kati I think it's just a call nga wonoolaba oba omuyimbi ng'oyagala okuyimba obeera unstoppable. So I just got up, I bought my gadgets, ngamba nti kati ngenda kutandika. Era she yatandika nakitandika ne Spice Diana okutsawe ndoza mwezi jukiranga n'amateeka ga camera sigamanyi mpita mu buyisi so simanyi naye kugamba naliko favor twagikola bulungi ne tubaniriza okutsawe n'ekiggwa. So since then netandika okubeera nga nkola research biki bye nina okukola. Which was that? That is before COVID-19. Which year is that? Last year in March, COVID weyajira. Last year in March. Last year but one in March. Right? Now we mbuulira. COVID yajja mu gwakusatu. Omwaka oguwedde 2020. Kuba yali akakuba wano show nga March atandika then ne babateekako lockdown. Ne batuteekako lockdown nga bakaddayo Uganda. That's when I started. Okay. Naye okoze nnyo kuba kati bw'oba watandikawo nga ate olaba nange erinnya mbadde ndiwulira Hadija Kigozi. That means okoze kyoyina okukola. Abaana bawala bamuno obakubiriza otya kubanga ate bajoininga internet oba oli abo abantu abakuba enkokola ngo system yagagibeeramu wekka? No, sagala sinze neekuba enkokola abantu bebakuba enkokola bo bennyini so lwaki baba bakuba enkokola? Abantu of course abantu bwe batyo tebagala nkulaakulana abantu abasinga. Naye nga njagala okubuulira Bannayuganda bonna naddala Bannayuganda bali mu Dubai nti online business oba bino ebintu bye tukola let it be comedians nga muli mu Dubai bayimbi and all that you can start your online shows nga muyita mu internet ku YouTube ku Facebook ne ku Instagram. Enebeera nkulaakulana mubeera mulese nkulaakulana mu kitundu. So kati we mulabawo ekintu nga bwe kiti ate ne mugezaako okukirwanyisa. I'm giving a service to so many people out there. Abaana batali mu Dubai muneno mukka abaana bali e Uganda they need this information. So ekyokubeera ati natandikawo kinene kintu nali sagala kubeera nga
basically ndaga obulamu bw'abantu abali ku kyeyo, but I was bringing up my talent of presenting because I have the talent, you know, I know how to speak. So kati mu kwagala okubeera nti no, I bring up my talent. Nendaba nga sina ngeri gye ngenda gireetamu apart from going into the lives of the people in diaspora. Nembeera nga mbabuuzanga ebibuuzo. So kati with that nechikula and then nenjifula media right now nebeera nga standinzeewo era buli muntu agyeyambisa. Buli muntu agyeyambisa nga bw'okyogedde, but Hadija as the pioneer YouTuber mu Dubai. Okay. If we see people like Derek, Mona, Owen, bana banji ba TikTokers abali mu Dubai, gwenga pioneer nga abatabadde mu Dubai tuze ne tusobola obafuna gwenga pioneer chichokoze cause we've never seen you hosting them tobakyazangako talents eziri ku TikTokers tobafunangako. I believe many of the youth abali muno abayimba abakola biki ba DJ ba promoter abakola banners wano mu Dubai. So Uganda amaso mazibe nti tebamanyi baana bano bakola bintu eno Dubai. Okay. Gwenga pioneer. So far okozeewo ki? Nkozeewo ki? Okay, that's a very beautiful question. Kino badde actually sagala kyogerako mu camera. Kyogere. Nakyesigaliza. Kyogere nga bwe kiri. Nakyesigaliza naye omu ku ba TikTokers ababa TikTokers abakikola, you know it. Naye kati engeri gye tuzze wano eno nti okimbuuziza ngenda kyogerako. Abantu abamu we bafuuka aba celebrities oba we bafuna platform, they think they are very big. Buli muntu ayagala kulabikira ku platform oba dream platform ye. Na agamba nti nze Hadija nyondoroze tutajja ku hostinga njagala Alan Cruiser hosting. Era nga olaba abayimbi nti buli muntu alina okitegeera. So I don't know what happened in this, but sometime tuli ku party, one of the TikTokers called me for a party. So nga ngenze ku interviewinga bantu. Now kukwata of course omukolo umanyi omuntu alina ka following, you know. So when natuka ku party chali wange yanvugako netutukawo wabweru. I was very excited to be on a party okuli Derek ne Muna. So when natuka ku party neva mu motoka, you know, I'm jolly era nga wenkusaze, hi guys, hey, what's up? Nzize ne buhaga bwange kute gadgets zange nzize kwata video. So anyway, gesture yabwe teyalimbi. Netuyingira netutuula. Twatuula ku table yemu. And you know, abantu babera excited okubalaba. Personally, I was meeting them for the very first time. And I said maybe I would take a chance. Like if we interact or to exchanging our numbers, maybe later on we can meet and stuff like that. Okay. So twatandika omukolo gwatandika. Ngena omanyi omuntu akola nze ala nkola nzekka. Siriko nga wondoka matoliko divorce oliko, you know. Toba nzekka, kola nzekka. Bena ne camera yange ne stand yange ne microphone yange. Shit, I'm freaking out. Anyway, so like when I remember what happened, it's one of the experiences that I got in the media. So we twatuka ku party, abantu bali excited otulaba. Abana batutunuulidde. Everyone is looking at us. Hadija, Kigozi, Derek Wamuna, this and that. So kati twatuula nabo ne bajja ye yajja ne group nze najja nzekka. Ne kyali wange yali anvuga nanga Hadija kankwerekereko munda wanamaliriza, then maybe I'll pick you later. So kati nze nga omanyi ti nkola nzekka najja nga nze kola mirimu nali sizze ku party. So I started immediately. Nasitukirawo ne ntandika okukwatirawo ebifaananyi. So this guy owa party nanyaniriza nangamba musituke soko lindeko kwata musoke mugenda okulya emmere. Naye kati engeri gye nali ntandise okugira okuba ebifaananyi ng'ate tubadde tutudde ku mmere bamu nabasituka ne bagenda okufuna emmere. So kati bwe bagenda okufuna emmere bandeka ku table ne bagenda ne batuula ku table endala. Okitegeera? So I was left on a table alone. Ate nga jjukira kyali wange yangamba nti ki njakomawo nkukime. So that means yandeka nabo. Ye ne group ye and all the people. So kati
Wenaja ngandaba ku table sigaddewo nze kale. Ate ng'otyawo. Really, I cannot sisobola kugenda mbuna ate bandese ku table ate mbese bekupaka ku table endala. Okitegera. So there are some things behind the cameras that people don't know. You know, like someone akwa attitude in the very beginning no gamanti wampede the attitude, really what will come out of the interview, will he even allow to come to my platform and stuff like that. And then when I nganda bantu denze ku table, I lost my appetite right there and then ngaba mele sisobola giria really, because this was weird in the very first place. So kati bwe batuleri ngera womanyi omuntu ngwa okyesinga nengenda benyini benasoko tunuzamu kamera ne bakuba ebifaananyi ne mala okubakuba ebifaananyi basoka kati boogera nange in the beginning kati bwe namala okubakuba ebifaananyi nenkola ki nenzija kwaliko gayi bamwita Troy already nali oba ye Troy oba Trolley, so I don't know. So nali namusangako ku airport ne Spice Diana era ndowooza oba yali promoter one, I don't know. So nenzija nenjogera ne Derek nemgamba mukama wange mbadde njagala tukole ki tusinkane kuba already baliwo bokkanga setaga any other meeting ono Trolley oba Troy gwe bayita manager wabwe them never guys abalala, of course it's our group and that's how they do their stuff. So nenzija nemugamba mukama wange mbadde njagala nkole ki tusinkanemuko twogeremuko kuba sijja kujjako leero interview. It's not respectful oyinza okubeera oyagala kibeere bwekiti ne bwekiti. Ono gayo mulala nagamba oyina kuyita muze this and that, but anyway ebyo byonna ebyaliwo bye twayogerako awo and then I took their number. I didn't even text because it was unnecessary. Okitegeera already mumaze okundeka ku table mutudde eri mweka. What does that imply? I don't care kubanga nze oba bandaze zalawo oba tebandaze zalawo eno media erina okuyimirira. Oba Hadija naawe ogyewuliramu? No way. Kati okay, waliwo ebintu biri Hadija. Yep. Oyinza okuba nga akaseera k'omaze ng'oliwo akabi ku YouTube. No. Ng'abatali baakabi obalabanga kasasiro. Kati ate ne kijja nga nabo bafuuse baakabi nabo ne bagamba katukulageko. Kiyinza okuba bwekityo bwe kiri. That's not it. Kati kankubulire TikTok, it's a platform etandise okubooming right now. Nti back then abantu bali tebagitwala so serious. Okitegeera. Then okubeera nti ndi ku YouTube, I have hosted everybody, even the nobodies. Abaana ba cleaners, abantu botasuubira. Sometime waliwo guy yazem inbox yange nangamba go hostinga buli omu, you're a brand now, so what? I need content, people that need to know. Okitegeera, I don't care. So sina buzibu ku muntu yenna, bamanyi. Rakubanti, the issue is that mbera busy, like I don't interact with so many people, of which media nayo sometimes yetagamuko ku interacting, but because I'm alone and I don't have a management, so I cannot handle everything alone. So Hadija, many people become successful wano mu Dubai. Wakalwa n'entalo mmeka wano mu Dubai? Sina ntalo zembadde naye nga social media kale abakulwana abanumba banji, of course banumba ku Facebook ng'omuntu yenna bakulumbira ki oba Hadija bagamba kigwe ku byowulira. Okay, kye nawulirako bagamba nti nze natwala cameras mu bed space and this and that. Alan wagenze mu bed space nze yakututeyo. Entalo zibaddeko ku TikTok mwe mwennyini Uganda mwerabisa. Videos zamwe muzikwatira mu bed space. Ne muzeetimbirayo. Yes. Ne muzeetimbirayo. Nze nzibatimbira. Okitegeera. The fact nti platform yange weeri, don't criticize it. Bw'oba oyagala follow. Bw'oba toyagala it is okay. Lwansonga. Eno platform when nali njitandika sina muntu yenna gwe nagamba nti kumpaka nti jangu okole ki ofollowinge. Okitegeera, people have followed me because of the good work and the service that I have provided them. Okitegeera. So kati mwaja kugundi ku social media ne munumba nti nze nagenda mu bed space z'abaana nenkola ki nentwalayo kamera. Beba kuyita. No. Your show, omuntu atagiraba, we talked nga bwe tunayogera talk show about accommodations in Dubai. Twayogera ku bed space, ne twogera ku partitions, ne twogera ne ku apartments endala, ne ku bintu ebirala like accommodations in Dubai. Ate sina accommodation ya muntu je natwala. Bwana wabalangira.
sina accommodation ya mtu gye natwalamu kamera kyakubiri bed space ziyimirizaawo abantu be balandiroodi baabwe kuba naawe osula mu bed space yeah of course this eno yembeera ya wano ffenna tewaliwo yajja n'ennyumba okuva e Kampala nti newagula poloti n'ogitikka ku nnyonyi n'ojja n'osula nayo wano ffenna yeyo yembeera yaffe oba nze oba ani ne wobeera osula mu partition yes partition naye entono bw'oteekamu akatanda ka bed space era kajaamu olowooza ki ekikuwala nnyo Dubai wano tewali ampalana ate abampalana saagala bamanya so these are just social media bullies who don't have what to do so babeera ku pages zaffe and they become busy that's what I think babeera ku pages zamwe kubafuukira busy yeah and they become busy so I don't care oba bampalana oba tebampalana the little following that I have I appreciate it and the more people that really want to follow me I'm really a very nice person I believe in myself ekyo naawe okimanyi wemba nkoze ensobi netonda nti nkoze ensobi but if I have not done anything never expect me to say sorry Hadija wakasitula talent simekane Dubai nga sofa zishininga right now ngamba nti oba nali nyambyeko omuntu bwa ekisooka wane Dubai mwena temwekiririzaamu mwetya okitegeera abantu batebekiririzaamu I'm so brave yes ndi very brave okubeera nti nonyimirizaawo ekintu bwekiti buli muntu antya mwatandikira ku ngambanga imugenda okundopa ku poliisi nga bwe bajja okunsiba that's what you wish for me yeah kubanga temwagala nkulaakulana so ekisooka mwena mwetya otebereza okupromotinga music wa waneeno platform ya wano ntono kati omuyimbi agenda n'atekereza nagamba nti nze nja kujja ku show ya Hadija ne promoting ng'omuyimbi who is going to watch my music bonna bagala kumanya biri Uganda okitegeera so kati n'abayimbi bennyini gye bali bagala kumanya biri Uganda abali ku kyeyo bagala kumanya biri Uganda n'abali e Uganda bagala kumanya biri eno okitegeera so that's the main challenge abayimbi abali waneno bwe bali naye tuko okumugamba nti leta music wo like oje weyogereko ne music wo nabo bennyini betya we batuukira okujja ku kyeyo abasinga balinganga abagamba nti talents bazita buli kimwe Dubai wano kikolera ssente no kikyo tegeza ssente abakuyamba abaana ku talanta biki okuyamba abaana talanta otegeza ki like ba tiktokers okukyaza ku baana okukyaza ku ba promoter abakola baana abalina businesses enjawulo nze enamba yange Alan eri open ku page yange ndoza almost buli muntu alina enamba yange sifunangako yadde apart from like 20% of the people abajja nga bagala platform but the 80% sibafuna abajja ate nga nteekako enamba zange nanga n'okulanga neteekako ne banners hosting is free ne ku page yange kwekiri okitegeera but nobody comes up so personally I'm not an angel sobola kugenda nga olwokuba nti njagala okupromotinga talent nze Ebyokola nina bingi ate gambye sina management nti ngende nga mbere nga ndeeto nga sika omuntu omulete kumpaka ekirala ekitulemesa wano obudde omuntu wabeera n'obudde bwanjawulo nawe olina obudde bwanjawulo mukoze program and then tatanize up and then yekyusiza okitegeera so basically that's it. Enkolagana ni ba bloggers be Uganda eri etya? Ba bloggers be Uganda simanyi nnyo kale bantu bangi naye nga manyiko mwami bamuyita Matty he's my friend yeah ye ka blogger go ina mukwano gwo no Rita Kago as well is my friend kale togera but not so much and then the person ampa energy like to do this omwami bamwita Kakensa or Akakensa Media is my friend so he's the one who opened up my eyes nangamba you can do this kisobola okusasula but all these people tebali Uganda te ngambe ba blogger be Uganda yeah so abantu Uganda nkolagana n'abantu naye kwegamba simanyi nnyo natuuse wano mu Dubai nga baŋŋamba nti baaboze tuweeko chance tulabikire ku mukutu gwogwo wano gwe tulina Hadija omunene waffe baabo okukyaza ku obeegayiriza Hadija okukyaza Hadija yeeraga Abanayuganda naturally basazi ba bigambo from way back home so okimanyi bulungi nti era n'amawulire agasinga okukola gabeera gakusala bigambo omuntu okutula ku show yasasula ssente mmeka tewaliwo ssente zasasula omuntu okutula ku show yange tewaliwo ssente zasasula bannayuganda banno bemuwangalira ano nabo abalina bu business obutono obayambye otya abalina bu business obutono ani yali alese ka business kene nkagoba
ani nangamba nti Hadija nze njagala kujja ontereko business yange ne mugamba nti togireeta kyakubiri guys eno si charity you're making money and I'm here also to make money inkosa transporting azija okulangira business yo intekamu obudde I don't sleep when I'm editing your videos so kiki kyotegeeza on the other hand yeah so kati before you say bo Hadija okututeka ku videos zesimanyanga tusasuza sente think about all that sigwe video agendo jekwata sigwe gendo editinga nkwe camera wekwate we editing we tekeyo so guys this is just simple logic omuntu tomusasuza sente but at least pay for their transport bills okitegera kyengamba so kati okugamba nti na abantu abalina business obayambye otya wulira balina mu business kati nze Kigozi kyogamba nti nosobayamba naye ndeko bulungi bwansi engeri jo akasente ndeko bulungi bwansi mbolega akasente ala nawe nedda tetsusa nnyo kubanga really sina kwa muntu wampako experience nti no ba Hadija nze yasasuza sente bwezitinedda but this is just simple logic simbubi nawe kirabe ntambula nenva gye nvudde nenzija nenkukwata video yo nenzirayo kasana kanjokyeza ndekanye sinaba kunywa yadde ne ku mazzi inzizeye waka intudde seba say I'm editing your video ne mala nenjiteka ku platform yange this is not charity we rating otya kuba bloggers abali mu Dubai we rating by the way abantu bapita blogger naye simanyi na chendi kubanga ndabira ddala nga chenkola it is different from blogging chirichi indaba oba simanyi it's vlogging ku vlogging naye kati bwogaba blogger abantu bagenda kitwala mu ngeri ya blogger yayokana atya ne blogger akola ne random posts ayingirira ebitamukwatako and all that as musazi wa bigambo ku spreading amawulire so and me that's not what I do gwokola Hadija is I show the lives of the people in diaspora mu Luganda kankize obulamu bw'abantu abali ku kyeyo naye oba kikola ntya keyo so njogera ku bulamu bw'abantu abali ku kyeyo inawe nti nyiza okwogera obanga ku mulimu gwa cleaning nenkuwa light ti obadde togumanyi guli bwe guti otambula bwoti ojja bwoti so what is that bakiyita batya ekyokola otya bwekityo bakiyita batya kati kwegamba gwe olaga ensi ogiraga omunauganda ali mu Dubai kikyalina okukola ze si kyokka kyalina okukola ze but the lives of the people in diaspora kitwaliramu ebintu bingi ofunira abanauganda emirimu nedda sebo sibafunira mirimu ekyo sikikola oba buusa no like sibabuusa basically nnyo naye mbawa light obeera mu Dubai naye tuwulira Uganda eyo nga tuli Uganda eyo batugamba Kubania Square abanauganda ebatuukira abanauganda babonaabona n'abafeera abaferera muno gwe nga Hadija n'omukutu oyambye otya sinaba kulabayoko omuntu nti noba yono specifically bamufeze naye nga singa omuntu abeera azenda ngamba nti naye ng'okimanyi bwekiti ne bwekiti of course ng'ensi yonna Dubai waneno wetutudde si malayika nti oba nti jjana nti kintu kyanjawulo ng'ensi yonna mubeeramu of course obumenyi bw'amateeka abantu abakola ebintu ebyenjawulo so era ekyo obeera okisuubira basically nga toyanikangayo kubanga sinaba kumulaba ebbanga ly'omaze muno eriwera ery'emyaka 2 tolaba nk'omwana asiraanye nga bamubbye omwana asiraanye nga bamubbye ngera wenkubulidde nti sibeera nnyo ku social media like oba ndabako ebintu oba omuntu nangambako mbuno oba kino oba bwekiti naye nga bw'aba ngambye boolyawo nsobola situkiramu neno are you an active vlogger oba just okola lw'oyagadde? No, I'm active. I'm very active. Because if you're active then abaana wandibadde wabalabadda kino kikolanga mulimu abo kikolanga kinyumo lindako abaana nabo bandaba right abaana bandaba sicho baina wifi sicho asobola okujjana ngamba nti Hadija this and that si bwe kiri yeah then bw'abataze kitegeza tayeetaaga buyambi aina firimu ne yamubye eriyo omwana nga alina ensonyi ye nga akutya come on ng'ate ku approachinga but ng'ate obalaba nga basiraanye kati gwomu
basically sinabaku omulimu gw'okutangaza bali Uganda omulimu gwange kutangaza naye n'ekyo kiringanga okuyamba nakyo nsobola okukikola just incident bwebereze naye omwana nawe oli eyo ndaba tonsuubira nti olw'okuba oli serebu nze ngenda kujja eyo mbuno nkukyesinge nawe ng'omuntu radio platform eba ekugasa interview ki gy'olina mu bulamu obwo gy'okoleddwa ne Dubai gy'oyinza okugamba nti I made that interview n'ekyusa obulamu bw'omuntu n'ekyusa obulamu bw'omuntu so kati nkoze wano nga bagamba nti namala kulaba ku bintu bye watubuulira nensooka nenzija wano ntaddeyo ebintu bingi ebyentambula mu Dubai ntaddeyo ebyensula mu mention one gwe gy'owulira muli eri gy'osobola okugamba n'omuntu nti genda olina interview bweti naye yakyusa obulamu bw'omuntu oyo interview gye ntaddeyo genda onoonye ku interview yange gye nateekayo nga ngamba nti emirimu e Dubai nali njogera ku ngeri gy'ojja n'ofunamu omulimu wano eno engeri gy'olina okutambulamu buli kimu engeri gye kikola ki gye kitambulamu so abantu bangi abenyumiriza mu eyo interview ajja wano nga tamanyi kyakukola n'agenda n'alaba interview yange n'omusanga ng'agenze ku cafe anoonyeza CV n'omusanga ng'agenze ku website ataddemu atandise okunoonya omulimu so there are a lot of people osuubira omwana aba yakajja mu Dubai gwe naye omwana atamanyi Dubai gwe naye ani alina osooka onoonya munne nze naye ani alina osooka munne kikyotegeeza singa omwana abazze mu Dubai ng'abuze ate tokisusa nnyo awo omubulira awo ku bbaniyo asaawo nze we nasinza okukwata ate nawe lindako tokisusa nnyo olw'okuba nti ndi media personality tolowooza ati nate ndi malayika ngenda kubeera erindi ku mulimu ate nategeera ati waliwo abuze omulimu gw'omunnamawulire omulimu gw'omunnamawulire sikyateekangako nti ndi munnamawulire but that's how you categorize yourself of course naye nga engeri gye tubeera nti oyina kamera of course oyina microphone of course njina byakwata wuwo listen oba kuyamba abantu mbayambye mu videos zange naye abannayuganda obuzibu bwe balina tebalaba bintu bibagasa baagala kulaba rasa baagala kulaba nudes so ebintu ebibagasa basically tebabiraba. Yes. Naye bwogenda ku video zange from day one really I have taught a lot of people abantu bwe bali abanenyumirizaamu. Naye kati baba na Uganda mu kifo ky'okulaba ebintu ebibagasa nze sigenda genda mu field noonye omuntu wabuze nzije nkusiba omugwa nkutwale joino sula no. Naye nkuwa information nga tonnaba na kujja wano. Whereby oyino giraba ogiteke mu bwongo ogiyambise ng'otuuse. Ne Banias nayo nagibalagadda. Ti wano omunnayuganda waatukira n'ojja n'otuuka n'okola bwoti ne bwoti byonna nabiragadda so kati ekyo kyokka kyembeera nkoze kibeera kimala banange ekyo kyera kyemwagala tuddeko point omulimu gwa munnamawulire Hadija Kigozi mu Dubai kutangaza abantu whereby n'abantu amawulire gabaawo nga beeyamba naye kati baleka okulaba amawulire agalina obagasa ne batandika okudda ku munnamawulire yanoonya amawulire oba amawulire gamunoonya no amawulire nganoonya nga batera ku YouTube whereby you're supposed to study and understand no applying ebyo byenkusomesezza so sinze kujja ku Banias ntandika okunoonya ababuze and then ntandika obbayamba wakakyaza abantu bameka abatwala abaleeta abaana wano Dubai abantu abaleeta abaana wanene Dubai nabo bali ku business tebabaleeta wa kitaabwe tebabaleeta ngamba okutangaza cause bw'oba ogambye nti ekyo ekintu ky'okulaba banaabona ku Banias biki be balina okukunoonya but ebbanga abaana lye bamaze nga bakaabira e Dubai abamu nga basiraanye abamu ku boolina osooka okuleeta ba stakeholders be company ezitwala abaana n'abaleeta abaana wano okwongera okutangaaza ensobi eriwa kuba sente buli bw'okyaza bwembeera ano cruise exclusive nenkukyaza nga blogger tekitegeeza nti you have to pay me but ngezaako kumanya ba bloggers aba blogging e Dubai bakikola batya okutangaza n'omwana asobola okujjana e Dubai n'afuna so abantu abatwala abaana e Dubai era oba baleeta wano abamu babbibwa era nkimanyi olina company ezimu z'omanyi wakakolayo stories mmeka abantu abo nga ziraga company ensobi abaana ze bakola nabo bennyini abamu ze bakola nyinza okubeera nga sinaba kukyaza companies ezinyonyola naye nga nange ng'omuntu nnyonnyodde ensobi abaana ze bakola in my videos kubanga setaga kumala kugenda ku company ndeeta company nyinyonyole nga nange information kuba company yo ekirala abantu kyemutamanyi wane Dubai waliwo amateeka of which nti ne bw'oba oli stranded you know where to go ne bwe babeera bakubyeko passport you know where to go and you get that passport back of which bino ebintu byonna mbisomesa ku YouTube
era abaana bajja nagamba nalabako lawyer watne bw'ati agamba yamba abaana please give me their number n'ogimuwa. So tekinetagisanze kumala kugenda kuhitinga office by office ate ne offices nayo gye ziri zindaba ti media weeri they can still use me to enlight. But it seems like Hadija oina bagita ego. Naina what like touch like waneduba manyi wachikuba ayondowoza yo yandaida wecho yogera abantu kye bagenda okutwala. That's why I'm saying no Hadija. Don't see that. I want you to open up your eyes, see me well. Yeah, don't see that because that's not true. Sitting no buli muntu alina kuno nyamba nonya bemba omwana omunaku avudde butambala talinya nkona nyonyigwe mulundi gwo gusoose atuse mu Dubai yakulaye ku internet bajja mu inbox yangu approaching ati ajango otisa naina we tokisusanya ate kati abantu bajja kutwala byeyogera abantu bakuwulirira mu munange ngamba cause oyina engeri banawo olusi gyoyogera muntu n'agamba bannange omwana ono anaatuukikako Omanenda si bwe kiri guys. Kale just nyizo kubeera ndoza kinfaanana naye nga ate si bwe kiri. Ekituufu kiri nti avudde butambala avudde busoga bambi abaana bazze mu inbox yange naneebuuzaako kuba nange siri malayika wano mu Dubai. Naye nga ekitono kyemba nina information entono gyembeera nina I share it with those people nenda bengeri yokubayambamu kuba sijja kuvaayo buli gwenyambye mulete mu kamera abantu bajja kumpitirirako obungi ate era nga omanyi nti abantu abalina ebizibu buli nsi babeeramu so abalala bajja gikozesanga advantage nga gamba nti nja kuva e Uganda ngende nekuba e Dubai kubire Hadija Kigozi. So that's one of the reasons. Future yo girabawo mulimu guno gwokola. Omulimu guneno gwenkola gulina threats nyingi nnyo naddala okuviira ddala mu Bannayuganda. Bagenda kutta nedda. Social media bullies bayitirira ne bakuleetako pressure. Bagenda kusiba ekyo kyokoze omuwalabu bw'ati omuwalabu talowooza nga mmwe. So kati naye yeefumiitiriza n'alaba ekisaana n'ekitasaanidde. Olowooza Bannayuganda bamu ne bakuwalana? I have not thought about that and I don't want to think about it. Kuba kijja kundeetera bad energy. Ate era ngeranga omuntu yenna abantu bonna tebasobola kwagala of course. Otherwise wali badde olina millions and millions of followers. Naye mubeeramu era nabali. So babaayo. Otherwise nali badde oba ngo balina millions and millions of followers. Osurviving otya mu bigambo ebyo byonna kuba bakugwasinga okwogerwako nnyo wano e Dubai. Ati kati nawe nanga omanyi nti omuntu yenna oba okola ekintu ekirungi abantu baba bakiraba sometimes bakirwanyisa so actually si n'ababiboka n'abayagala dde kikola nga tebalina confidence so they can come out ne babeera nga bapresisting okuzzaayo kemabega olina akantu koyogedde baderiki ke bakukola nabadde sinamalayo nati story no katono olina akantu koyogedde kabaderiki ke bakukola nawe oluusi osanga ko baserebu ne bakakolako abaserebu be Uganda naddala baserebu be Uganda nawe okakolako abantu nedda really nedda tubere real nawe olabika oli muzibu wa kubongako. No really ekyo abantu bakimanyiko waliwo n'abantu abamu abangamba kati nga Kim ngoyo tewemanyi nti oli brand kubanga buli muntu ansanga hey Hadija like I smile immediately kubanga smile is my thing so naye ageze okunyega nti nkyazaako no takisusa ate nnyo kukituusako eyo level nkyazaako all the people abagala obakyaza really yeah my YouTube and me I'm very open naye balina businesses zamwe ntono just a reminder nti si charity simple logic omuntu okuyamba oyamba oli ku business si bwe kiri oli ku business right ozze kulanga business olina business kitegeeza okola kankubuze si mu bubi naye ka transport kabaawo kankubuze ekibuuzo Hadija kankubuze ekibuuzo ogenda kinziramu nga bwe nkikubuuzizza kisinzira kibuuzo kye naye otute ku speed oyina YouTube channel right otute ku speed ala nirenda oyina YouTube channel right okay yeah I have a bigger numbers
than you do. Yeah, I know that. That means your channel is still what? Growing. How much did you pay me okujja wano? Nothing. How much did you pay me okukyaza wano? Nothing. Osuubira tujja kufunayo numbers mu bantu bange? Of course njazifuna. And I'm not saying... What I'm talking about, kyekyo. Okitegeera? Nti it's not sente buli wamu. No, si sente buli wamu, of course. Naye okifunye buli. Let me give an example. Si sente buli wamu. Nze nkyazizaako abaana n'omukyaza n'ogenda ku restaurant ne mumala okulya ku biiruyo n'omala omukolako n'omala n'otambula n'ogenda. But omusabye yadde n'ekikumi weebali. Let me give an example. Oyinza okusanga omwami kati katugambe kale bana abaana buli omu aveeyo Uganda anza okujja nagakandaleko ka restaurant kange nguze ku bana Uganda emmere competition waliwo gye bayita health competition nalaba nga Hassan yakikola nena agamba nange nkitandika nenga talina ssente alina ezitandika naye ng'agamba Hadija nange ntuuzaamu abo abantu babatyomba yamba kwebali ku chano abantu kwebali ku chano bayambire eno kwebali ku chano ate n'ekyokulala okulanga wayamba akuze business labayo listen guys okulanga kati ng'omuntu oli nga brand nga gwe Alani sente nno buli omu omukyaza kubanga ne Facebook zaffe abantu abazifollowinga oba Instagram bangi ku stories zaffe so omuntu ayinza just okukuwa like sticker ye and you pin it somewhere okitegeera tekitegeeza nti oba tomupromotinze olw'okuba nti tomuleese naffe tuli bantu nyinza okuba sina transport yagenda kundeeta mu kifo wooli nga yannemesezza okuleeta naye nga gwe tomanyi olw'okuba ondaba wano ndi Hadija Kigozi you think otherwise okitegeera so kati promotion eriwo mu ngeri nnyingi nnyo omuntu ayinza okugamba Hadija ndropingirayo akantu kange ku story yo n'okateekayo vlogging ofunyemu tofunyemu nkyazimba so tonafunamu sente tokyazeetaagira ddala nkyetaaga sente of course by the way guys Alan yageze nayogera mbuno ku kigambo kyo toli mwangu maybe I look like that but I'm really a very nice person guys temuch understanding in such a way ogambye olina ekintu wogambidde n'ogamba nze Alan wemba nkola ebintu mbikola nekwatira kamera nekwatira stand nekwatira ettaala kati omuntu akuba ekifaananyi nga Hadija akutte kamera akutte ettaala akutte ne microphone no abantu teri muntu n'omu yali naive nanti mu story yo tolina muntu n'omu gwomentioninze no see to know all through not all the videos but in most cases I do that because we're not too busy tuli ku kyeyo tetuli Uganda whereby ogenda kuleeta omuntu akwatire buli muntu wanaaba akola tewaliyo omuntu abeera awo nga yeebase yalina obudde and buli muntu atambula okujja okubeerawo ku kamera asuubira nti ogendamu wa ssente of which sente tezibaawo channel ekula bukuzi you get it so obeera ne stand tukosa DSLR cameras whereby you flash and see yourself weeraba what is going on guys what is going on Chichi I'll just later it's off topic but anyway who is off topic me oyo Kim yachankala ande yebase yebase nasika nokusika mama tusabule tugende so kati abantu tobafula naive Alani nti ennaku zino tukozesa DSLR cameras waliwo gundi waliwo stands so kati osetinga and then nobeera no omuna-Uganda omulaba omuna-Uganda bw'omugamba nti cruise exclusive nkola nzekka nawe kati that is a big brand kati imagine if I reach you really nabeera sina team oba otuse ku team ono ku team obwo oli ku kisaawe ogenda na celebrity alisu abayaga amanya goga ebambi gundi ntera omuyita ebambi ne gundi ntera omuyita bambi ne Kim nawe kati ne Kim oyo osobola okumusitula ewiiki nze mpostinga mu ekitone nnyo videos 3 osobola okumusitula emirundi egisukkamu 3 ewiiki osobola omusitula tosobola ayagala kasente oyo brand is of course buli muntu ayagala kasente but people they won't admit yeah wama Hadija kati osuubira kweraba wa era oyagala Hadija Kigozi brand egejja okutuuka wa okay Hadija brand Kigozi so teriko limit we ina koma ina kusigala nga yeyongerayo ngegejja naye nga just nti
ala naho kisusiza nnyo abantu bagenda kulabira mu kifaananyi kirala mbuno ki ebusimanya ng'olabika oli bw'oti olaba abantu naye gwe teweeraba bannange gwe atali wano atulaba obulabi ku kamera Hadija awunya bulungi alabika bulungi engatto bwaju tetujja baliisa ngatto naye nga engatto ya bbeeyi omwana bw'atambula bwati ku street ogamba la maswali bannange kisusa nnyo just nti oba Hadija omanyi nnyo kyoyagala abantu kyebaba tebakutegeera ndowooza oyo kumanyi kyoyagala yeah. kati ate bano baagala kutwalanga gundi peregesi bagala kungirako mugako speed naye nga anyway the truth is that mbaletedde enkulaakulana mu Dubai mukikirize era mbebaza nnyo mwena abansupportinze mwena abalaba videos zangawo ku Facebook ne ku YouTube ne ku Instagram ne ku TikTok kwenu musajja wange mukalnet wali omuyambyeko otya musajja wange ola yantaddemu sente yandeeta wano akitegeeza babloga ba wano temwamuyamba okay so kati mukalnet ono I got a lot of girls abambuza ku mukalnet surprisingly ogenda kwewunya Mike namusinkana like a few months ago. Wow. Yes, ne tusinkana on a friendly level. Naye nga simanyi nti Michael wa mukalnet era nga simanyi nti ye boss wa mukalnet. So ngomanyi musuubuzi wa muno ngamanyi nti leja chawa muno ngomanyi nti aweereza nedda ngamanyi nti no era nedda babi nedda oba security nechaleja babe mkwano mbadde just emuska area area yakola sente si wa security of course mbadde muska area nainga Michael I have known Mike for like Kim nga tamukulaga Kim namusanga ne Michael olunaku lwe nasokera ddala okujja and I didn't give Mike time then the other time era nenzinamu ne musanga but Mike did not mention about mukalnet so jamsirifu corporate class okitegeera so kati abana bajja bambuuza ku mukalnet and all that ngenda ku internet it's very funny nenteeka mu website ya mukalnet neleeta enamba nenjijjako nenkuba essimu omuntu eyankwata nga mpita Hadija so kati I sensed the doors nemubuuza omanyi nangamba it's me Mike nemugamba mukwano gwa Kim nangamba yes nemugamba shit how dare you rachite wangamba tino yego wa mukalnet singana kusindikira daba nakoza abana babeeranga bambuzanga tuletere ku wa mukalnet o wa mukalnet and all that omusajja waliwa omusajja wanga ajja kujja mu future oli muzadde ndi muzadde tata w'omwana jali tata w'omwana ebyo biri mu past watch out ebyo biri mu past yeah so this is the new me Hadija Kigozi so tell me relationship you not yet naye nga nja kubeera mu relationship which I disorganized cheroboza ochero banji no like I'm still selecting yeah so baseka we mubeera Gemly and you ready yeah you can hook me up last thing atumaliriza tulaba two bloggers to lady bloggers abakyala babiri aba blogging na mu Dubai tulaba Nyondo then tulaba naawe eyatandika oyambye otyo omwana ono omuto ali wayenna Nyondo media okay anti ugambye go wasooka of course church tufu from industry eri Uganda bwe tutunulira kamiliyoni tubala abayimbi bameka abato bazaakwatako kyekikufuula ow'amaanyi nti if I'm here Alan Cruz nesikwata ku Hadija nesikwata ku Nyondo kitegeeza bwova mu Dubai ng'oli YouTuber toyina kyokoze okitegeera kati naawe nga founder abaana bano nga twatandika okulaba oyo then n'abalala abajja netandikire ku aliwo essaawa zino obayambye otya abayoutuber bamuno bayoutuber bamuno sabula bayoutuber bamuno mukimanyi nti muli mukimanyi nti no like mukimanyi nti namwe mukola YouTube Alani wemba ntandise business nga manyi nti nawe ogikola I respect you kuba oli senior wange and I need to know a lot from you ono mwana gwogamba she has seen me ndiridde emmere ku luwombo yakolerako ku luwombo but she has never even come closer to me yes I'm not even lying those are respecting a legend. No, I don't need her respect anyway because respect tebagigula bantu baku respecting automatically naye kati omuntu bw'abeera nga naye ali mukola omulimu gwenkola nga tazze oba nga
gatalazewo any interest kitegeeza nti she's brave enough to do stuff on her own okitegeera so that's it so mu planning adyo mukwatagane mwenna cause tubetaganga kitole cause olaba ama YouTuber Divorce is a YouTuber. Ibra is a YouTuber. SB4 is a YouTuber. Smith Banji is a YouTuber. But fate Uganda. Tukwatagana. Okay, but Katingagwe. Founder. President. Why not kwata? Uliriza. It's not bana kunonya. No, abana tebalina kunonya naye n'abaana nabo. Tebali ready kuyambibwa. Omuntu ng'onaayambibwa. You know what to do. Really. Don't put everything on me. Tiyo yambi or tiyo yambi. President. I might. If we to Uganda, but now to sindika messaging at Wagala YouTubers ba diaspora. Tunonya Hadija ni tumugamba Hadija kunganya be Dubai. Tetugenda nonya anti gundi but because Hadija ya spearheading era gwe tujokola ki gwe tujokunonya. So mukama wange mama wange tukusaba nti gwe mutwe katibero omutwe ndi mutwe yes ndi mutwe naye this is a message to you all the guys abagala okutandika siri malaika yeah ndi mutwe naye siri malaika it's not all going to come back to me inti gwe no namwe ng'abantu balabanga mukwatagana of course sina buzibu listen sina buzibu kwatagana n'omuntu yenna singa omuntu abeera ndazentinally free. Now, if you cannot even say a simple hello to me, that means you don't want to connect with me. Kubanga nze wenkwita ko lero ne gamba hello. Nawe nda ne gamba hello gwenga wona batosa kungamba hello really that's very weird. Nchitereze. Yeah, chitereze. Echachi. Echo. No. They will touch Teresa. It's okay. I don't have any problem. Ndeka buli kimunga sebo. Nchikoze no interview abantu bageraja baligamba cruise waleka Dubai. Listen, no, tewali wachogenda Teresa Ransonga. We don't have any problem. Now she got the message. If she's watching us, she got the message. No, Chenjagala Hadija. See, na Chenjagala Cruise. Hey, if she's watching, she has got the message. Inze bwemba ndi muyimbi mutonga waliwo muyimbi ansingako omuyimbi ansingako tagenda kujambu nagambe nti no gundi nawe oli muyimbi nawe jango okitegeera naye gwenga omuyimbi omuto you know what you want nze Alan manyi I want to take you back. Are you down to earth? Very. Are you down to earth? Really, very. Are you humble? I'm very humble. You're humble? Yeah. Omwana omuto kugwe oba akola ekintu nga akiyigidde kugwe omuyigiriza era bwabusinga abakusanga. Listen, abana bano tubayigiriza when they show interest. Yeah, you don't follow me. It's okay you don't follow me. I have never seen you even commenting on one of my videos. I have a Facebook group whereby people share their videos, people advertise their businesses. Neka kilipu kakati nibwe kati sikalabanga mukongo ka sharing them. So how are you assuring me that you want to step in my shoes? You're not my fan, you don't follow me, rather you. I don't understand who you are. Auntie Benazo Teresa. No, tewali wa ochogena Teresa. Just your mwana mulekele level, ye sorting, then mwamalo kwe sortinga, she will be good. Okay. Kati kiriza nange, kiriza nange, changabo nsikirize video. Hadija. Kiriza, uliriza Hadija. Okay. Uliriza. Ngagobo kiriza. Nti Alan maybe ansinga kuchino. Yeah? That's why nerese. No muntu. Nerese Alan tewandese. Nerese. Uliriza. Nerese. And by the way, thank you for being a nice guy. Werese. Yeah? Kati nange nkusaba opportunity. Nereta nenga banti. Bomo gambi abantu nga kamera yo kweri. Nti you're humble. Of course I'm humble. Yeah. Uliriza. Okay. You're humble. You're down to earth. Bintu bibiri. Atoli muntu mukulu. Ndi muntu mukulu of course. Bali bana bato. Ekyo kyakubiri. Okuba omutoto kitegeza nti emyaka gyo teginnatuuka. But omuntu oba omusingako okutegeera. Entegeera yeeba waggulu. Ekitegeera ekisingako ey'omulala. Ebeera experience. Kati mbadde nkusaba. Otulano mu katebe. Otulano mu katebe. Obeere brave enough. Ompulira? I'm not buying your idea, I'm sorry.
Ngabo awala Hadija ngabo I'm not buying at all. It is okay. Tegeza waliwo ensonga Hadija. No, tewaliwo ensonga, but anyway, what are you going to talk about? Okay. Mukatebe ki? Kano ke. Oyagala kuleta wano Kimu. Kimu asigale eri mu background. Tumugereko boga. Kale, banange Hadija yoyo, Hadija Kigozi. Are you inspired by Rita Kagwa? No, my dear. No, Simo Bobi, you know. Omanyi kati already what had the word that I'm even scared this interview is going to sell me out. Are you inspired by Rita? I'm crying now. No, I'm not inspired by any. Bani blogging Olugamba inspired. Abaku inspiring. Olugambo is not my thing actually. No, kale bani abaku inspired go ku internet nayenga bakola ebintu. Sina bakufunayo omuntu waddala ali mu ngato zinjagala kubeeramu. Yeah, I really want to be bigger as much as I admire you. Yeah, and your channel and everything that you do. Okay. But this Lugambo thing, it's not my thing. Nenda statement amajjanga tumaliriza. Okay. Ogenda kubeera wakabi. Mami. Manyi lwaki ogenda kubeera wakabi? No. Oyina BD. Yes. Ate ekyokubiri toyagala muntu kuyitako kuba uliriza mbyasina malayo uliriza ngenge kireta ekyenga kiriwa ekiti oyina competition gyolina nenge competition eri healthy competition is healthy competition gyolina eri healthy naye ogizanyisa magezi attention. Chechigendo kunze nkumuulira that attitude jolina. I'm not competing with anybody. Olaba interview eno abantu bagenda nchimanya abantu bagenda kwogera abantu bagenda naye I believe bajja one day abantu bajja gamba oyo omuwala bwabuli omajja ne style ye eriya janga ali soft. But Hadija, you're not soft. Really? So how am I supposed to be? Teach me. No, but this maybe is you. It's not. This is you. I want to be like. I want to be me. Like I want to be a little bit calm. Am I so? Oja bako na bajja kakasa. Naye ogenda beera wakabi. Thank you, Nayenga. Era buli muntu alijja Dubai. Alisoka ng'onoonya Hadija. Anyway, thank you so much. Kuba gwera king with Dubai. Nedda Nayenga ne Nabagereka with Dubai. Nedda. Sinaba kutuka ku working anyway, but I'm working so hard, guys. Era nebaza nnyo mwena aba following. Nsaba bali. Tumira ko blogger be Dubai. Aba bloggers be Dubai. By names. By names. Obebaze ntumwe bali kuddukanya kintu kino. Sibamanyi. Cruise exclusive gwe mkutu kwoli Allen Cruise Allen Cruise is my name. Nsana Divosh matovu kamera badde ko bulungi nnyo Makmoto ndine Kim anaye abadde obulungi nnyo Uncle Michael Mukalazi omuvujjirizi w'ensimbi mu Cruise exclusive era nanyini mu Calnet Global Services wano nagambye mu kuchijje Dubai kintu kiba kyamanyi bakutte bendera mu following Hadija Kigozi oba mwagala oba temwagala mujja mumanya lwampaka ate yazze tagenda abe Dubai yasiba ukwentadde n'omusajja wange Uncle Hassan owa Mpombo restaurant bannange nti webale nnyo tulabirira omuna Uncle Michael ye yatukoledde ka shopping k'engoye bannange Uganda we muddamu okundaba mu ngoye enkadde muninde mwe myezi ng'ebiri nja kuddamu nyambala enkadde naye myezi ng'ebiri ngenda kwambala ngoye mpya aboku BBS Telefine sumula engoye divorce zanasooka okwambala ku show bwe nga mumanya zezo kuba kyemanyi tayinza kwambala ngoye enkadde agetugenda kwambala engoye empya ddala njagala okwebaza Hadija. Thank you so much. Bambi nawe webale nnyo kubeera muntu mulungi owagonjebwa owagonjebwa abantu I know tino mugenda kunjajinga in so many ways abamu mugenda kunvuma but that is not important to me. What is important to me is that I have delivered the message that I really wanted to deliver. So my few messages going around to a few people celebrities abajja waneno guys mutuweko ku chance na fetu basinkaneko. This guy is so amazing. Yeah, I newa manga nzenga tumaliriza wano Dubai waloba blogger babiri so fabe endabye abali serious kuliko Nyondo Media then no mchalo no Hadija naye Hadija
Ye kabejja. Really, okay. Neka signing out tumale. Okay, so kati babi ba guys, babi nsaba mu following ba followers ba Alan. I'm not a bad person as much as njogera collaborate bwenti. This is just me. Ninja lola ku interview yangu ni rape. She's my OG. Mwali wamu ye abalaba interview ya rape nga tuku celebrity track. Olabye ndowooza na wasomane Khalifa. Khalifa? Aganaga. No, Aganaga was not in Bogo Mixed. Twasomane rape in Bogo Mixed. Wama musibe bulungi. Okay guys, see you.